Omulabirizi Dr. Eric Johnson okuva mu ggwanga erya America ng'ono ye president w'ekibiina ekigatta abasumba mu nsi yonna ekya International Pastors Covenant Alliance akalatidde abasumba okuzimba enkolagana ne basumba bannaabwe era bafuba okukolera awamu kibasobozesa okuvuunuka ebisoomoozi bye bayitamu. We need each other to encourage one another, to connect together, to supply to one another. It's not a one-way street that I supply to you, you supply to me. Omulabirizi Dr. Eric yatandikawo enkola ey'okutalaga amawanga ag'enjawulo ng'agenda atendeka abasumba wamu n'okubangawo obumu mwe bayinza okuyita okwewala okukola ebityobola erinnya lya Katonda nga leero asibye mu kkanisa ya Full Gospel esangibwa e Kasangati Nangabo ng'omusomo guno gwetabiddwamu abasumba okuva mu mawanga okuli Kenya, Nigeria nga n'abalala bakulembeddwamu omulabizi w'e Nansana Prince Kimongesi era nga ye pulezidenti w'ekibiina kino mu ggwanga erya Uganda. Dr. Eric agamba nti abantu abamu bakulidde mu bugubi wamu n'okunyoomebwa era nga ensonga lwaki basalawo okugenda mu kkanisa bafune okubeerwa nga bwe batafiibwako essuubi likendeera. Some were hurt. Some parents didn't treat them right. Maybe their father wasn't there. Or their father didn't love them as a father should. Or bless them as they should. Or a mother didn't love them as they should. Various reasons. Abalabirizi ab'enjawulo abakulembeddwamu omulabirizi Kyemongesi basimye emisomo nga gino eri abakulembeze b'ekkanisa ng'omulabirizi Kyemongesi ayogedde ku kigendererwa eky'emisomo nga gino. Ekibiina kino kiyamba abasumba okubatendeka n'okulaba nti omusumba abeera n'ekinusi asobola kuba nga aweereza Katonda mu musingi omutuufu. Amakuba ago banje twali twagavaako abantu bakola byabo osanga omusumba akola bibye omuntu akola bibye naye kakati bakadde bafubogedde bwa birungi nnyo okututeekateeka okutukomya okutuzaayo ku nnono ya Bayibuli kutuzaayo ku kuyitibwa kuli okw'ekitume. Abayigiriza bangi ab'obulimba abalabika nga batusensedde so mikwano gyaffe abayinza okujja nga bava e Uganda n'ebweru wa Uganda essira twandiriteese nnyo ku kuyigiriza abasumba doctrine entuufu engeri gye basobola okukolamu ssente ng'oli musumba ate ng'osobola okweyimirizaawo okwewala okusabiriza. Babasumba abavudde mu mawanga amalala baliko obubaka bwe bawadde bannaabwe obunaabayamba okutambuza obulungi obuweereza. Right before the pandemic, Africa yeetaaga okugolokoka. the light of Africa needs to be lighted. Omusana gwa Africa gwetaaga okwongezebwamu. Make sure you are able to drop something Fuba okubaako ky'okola before you go. nga tonnabagenda. Amen. Amiina. And like Enkola eno ey'okubangula abasumba etandikidde mu ggwanga erya Uganda ng'oluvannyuma yakubona ne mawanga amalala agali ku lukalu lw'omuddugavu Africa. Era mulundi gwayo gwe gusoose era tulonkinze leero wano Nangabo kubanga mu manifesto yange tulina slogan ekigambo kigamba nti amafuta ku mutwe Yesu ku mutima ne sente mu wallet. Kizza Peter yakusakidde eggulu lino ku KSTV agalero.